Alright, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, Kyaddaaki, Ayogedeko ne Honorable Muwanga Kivumbi ku lukomo lw'essimu. Olunaku olw'ejjo Honorable Muwanga Kivumbi yateereddwa era n'aweebwa bail. We twogerera essaawa zino ali mu maka ge, agenda kuba nga awoza omusango gwe baamussaako gw'obutujju nga ava waka. Muwanga Kivumbi yamyuka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu Central Buganda. Era ekibiina kya National Unity Platform kibadde down with one man. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okulekulira eggwanga n'agenda mu ggwanga lya America ku mirimu emitongole, ya designatinga Mama Lina Zedriga nga president, acting president, wabula namba 2 we Muwanga Kivumbi yali mu nkomyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti a short while ago, I spoke with Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, our NUP Deputy President for Buganda region. What a delight to see that after several months, he is out of unlawful detention without trial, at least temporarily. As everyone knows, Honorable Kivumbi never committed any offense. The criminals who attacked his home and murdered people are the ones who should be answering for their crimes. And I believe they will at the right time. For now, we welcome him back home and the other comrades he was detained with. It is always a great delight to see that even in the midst of so much rot, there are still judicial officers who will rise above the pervasive intimidation and live to their oath. Nasako mukono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Obubaka obwo bw'atadde ku mukutu akutegeeza nti akaseera katono nnyo emabega Ayogedeko ne Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi era n'amukulisa okuva mu kkomera, era n'ategeeza eggwanga nti yakwatibwa ku nsonga ez'ekisiru oluvannyuma lw'okutta abantu enkumuliitu mu maka ge. Mu kifo kye bandikutta abassa abantu baakwata Muwanga Kivumbi. N'agamba nti musanyufu nnyo okuba nga akomyewo. In reality, we twogera ku ba Deputy President wa National Unity Platform, Bobi Wine ayina Deputy President wa Central Buganda, ayina Deputy President wa Eastern Uganda, Western Uganda, kw'ossa ne Northern Uganda. Era we yali ava mu ggwanga yalonda Mama Lina Zedriga nga acting president. Ebbanga lyali agambye okubawo we lyaggwako yaddamu n'amwongera. Omubaka Honorable Muwanga Kivumbi ateereddwa era agenza otuteerwa nga talina mulimu, akalulu ke baakafutyanka, era sisuubira nti oba anaagenda mu kkooti unless otherwise, because n'ebiseera by'okuwabanooza byaggwako. Ekimu kye tulowooza nti ensonga lwaki bali balina omumuteekayo baali baagala kutwala kadde ako, kubanga ojja kwebuuza Muwanga Kivumbi ki ekyamukwasa? Tewali nsonga yamukwasa. Tulina okulowooza nti essaawa yonna Muwanga Kivumbi ayinza okuba nga aweebwa mu ntebe okuba nga atwala ekibiina kya National Unity Platform ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyali ku mirimu emitongole. Waliyo conversion oba eri Washington oba somewhere, I strongly believe, simanyi oba Muwanga Kivumbi anaasobola okugenda kuba ayihad mu bukwakkulizo bwe baamuwadde okuteebwa kakalu ku bail, ayina okuhandinga in passport ye yagiwaddeyo nga takkirizibwa fuluma ggwanga era nga ayina no reporting. So I think toza tajja kgenda. Ndowooza ekibiina kya NUP ekibadde down with one man ndowooza kitandise okuddamu okuregaininga amaanyi gaakyo. Truth be told, Muwanga Kivumbi okuba nti tabaddeewo libadde ddibu ddene, kubanga ono ye Deputy President akulembera the biggest region in Uganda. That makes him the immediate next if President waba alina waagenze n'amudesignatinga. Not
siri nti nno ndi mukuba nga nafuya abantu balala naye of course that is reality. Buganda is the biggest. So Muwanga Kivumbi ate naye talina mirimu. So Mama Rina Zedriga waba wali na Mbeshe wali already ali mu parliament. We have 3 deputy presidents balina mirimu gy'amaanyi mu parliament. Kuba na Mbeshe is very busy kati ye commissioner gwe bawadde ekyo ba commissioner ali mu parliament ayino chikira abantu abemanjia kati guno omulimu gwa deputy president gumuzitolera mu somewhere. So Muwanga Kivumbi waba akomyewo basebo ne banyabo ndowooza ate kigenda kwabika bupya. Yateereddwa era yetwogerera like amune musajja watu ali waka ali mu kuwuta kasupu mu mbeera yemu ate tusobole okubanga tulwana okulaba nga tujjayo abalala. Wabula wabadde ateebwa waliwo ekibaddewo okwanirizibwa kwabadde nako agendedde mu mmoloka ya deputy ya leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi. Ababaka ba NUP baberererawo nnyo abasibe. Ababaka ba National Unity Platform baberererawo nnyo abasibe. Muwanga Kivumbi court sessions ze zonna zibaddengamu abakulembeze ate nga babawo mu bungi. Si Muwanga Kivumbi yekayeka. All the political prisoners aba National Unity Platform abakulembeze bonna abantu abo nga babeerawo. Wabula ekimu ku bisinza okukwata attention y'abantu kyekifaananyi ekisaculatinze eky'omukyalo omukadde azze ku kooti okubaawo ekifaananyi ekyo. Omukyalo oyo yabadde musanyufu nnyo nga Muwanga Kivumbi ateereddwa. I strongly believe oba like she's a relative. We are yet to know more about it. Naye nga waloka clip kenjagala okubalaga waneeno wabadde nga ateereddwa ab'ebyokwelindirira. Let me see the clip. Where's the clip? Ani yakataddeyo. Joel Ssenyonyi mama yakataddeyo. Honorable Joel Ssenyonyi. Let me show you the clip and I show you how NUP was somehow happy okuba nti one of theirs was released. This is what happened. Let's watch. Come back. Okay, embeera bwetyo webadde nga Muwanga Kivumbi agibwa ku kooti era n'atwalibwa mu makaage. Aweereddwa special drive ng'eriko n'obugombe. Abadde alina okugenderamu eyo embeera kubanga
ate bakutadde mu kkomera ate kajjaamu abasajja bayinza n'okuddamu okukwatira mu kajjaamu bw'atyo omusajja wattu ali waka bassebo ne bannyabo abakategedde mu kivuge mubeere bulungi